Abanyakampala na Uganda Yuna. Nobody Events and Awesome Entertainment present Ragey live in concert at Lugogo Cricket Oval on 10th May 2024. Tickets are 20k ordinary and 50k VIP, 1 million gold table and 2 million platinum table. Come represent for Ragey. It's gonna be non-stop entertainment. Osobole dako ku AC Media UG. Ngenda kuwa example ya Jada Pinkett mukazi wa Will Smith. Bwera ajja okwogera ku challenges zayita mu bufumbo bwe. Walaba engeri gyakikolamu yawandika akatabo ke bulungi nnyo. Okitegeera ne kabeerayo. Alaba na Uganda basoma. Ati labayo. Ugandans don't Let me tell you something. The moment you come and speak your things out on social media, you're demanding for public opinion. Antwaji muwadde. Kati public opinion bwejanga eri negative. It's also putting you in another place. But don't you think Daniela okuvayo nayo aina omuntu gwe yayambyeko somehow? No, arizo labayo omuntu gwe yabadde ayamba teyayambye omuntu ali outside Chameleon's family or something like that. She's helping her own self. Matilda kyogera kitegeera. Naye Matilda fera katusa kubanga tulina bizibu byenkanankana. Ati tebiniza kwenkanankana. Kati gwe kyogamba kyoli mu kugamba nti n'abantu bali mu pinninga Daniela olw'ebyo bye yayogedde. Yes. Ne nkugamba tebali mu mupinninga ku lw'ebyo yayogedde. Wabula bali mu mupinninga ku ngeri gye yabireeseemu. The way you deliver a message matters. Okitegeera? Esaniza okujja n'emboozi yange y'ennaku. N'eginyumya abantu ne baseka. Omulala ng'agenda kuginyumya ate bakaabe. But the same jazz. It depends so on the way you vibe. the way you deliver your message matters a lot. So abana was na ulime Esther Esuwa no kuwatok with SAS Media Uganda kuza kugana wasinzo bango tola. Thank you so much. Okola kyamanyi okwekumira ku mukutu guno no twagala no subscribing no liking no commenting no sharing. Thank you so much. Tusiima byonna bye mutukolera. Mwenna bambi abatulabira mu Uganda, abatulabira munsiza abawalabu, mwe muli Qatar, mwe muli Dubai, mwe muli Oman, mwe muli Saudi Arabia, mwe muli abantu bangi ba Brenda mwennawo, ba Julie Lava, mwenna. Brenda yangambye ali Dubai, right? Yes. Babana bangi nnyo, bangi abo abatulaba bambi, Ajara, yes, Livian, Iraq. Waliwo abantu bangi awo abatulaba. Thank you so much. Nuru nawe oli awo Dubai. Thank you so much. Ate wetugendako awo Sebulime Fahad abamwanyinaze ali awo Romania. Thank you so much. Jonis ali USA, Selfmade nawe oli USA. Then abatulabire Canada, abatulabire UK, abatulabire Sweden. Manyi tebitambula bulungi e UK naye babitongole okuguma. Omanyi? Yeah. So a lot is happening. Thank you so much. Thank you so much. Nengo nako raya tuli ne Matilda. Tugenze kutako kamera nga aliko obumansuka. Ngaliko obumansuka. Matilda, how are you? Maska. Okay, how are you? Tuliga wadi nga oli ne Douglas mukayana. Ngoliko obumansuka. Chichi tekubera bumansuka, just that olumu obeera emotional. Not emotional. Netwala okuba ng'omuntu mbanja ganyo n'endowooza ennyinyi. Noyogera paakulya. Mayo oyogera. No, I really walogo nafunya naye obuzibu gye nkolera. Yagenze nangamba. Mwana yasize ebintu. Waliwo omuntu gwe nadde ngendo gwe tugenda okucyankanana naye eyo. Eyansanze nangamba. Matilda, you talk. Ne mubuuza gwe toyogera. For you don't talk. Like how do you communicate if you're not talking? Matilda, you talk. No, like, let me tell you something. You know why, by the sometimes I find it offensive when people talk to me like that. And you talk. Because it's not like I talk, but I have a lot of, how can I put it? Like there is some of that. I speak a lot of sense. Of course I have to talk. I always have something to talk about. So how are you? I'm very good. How are you? I'm good. Katonda mukola. Katonda akola munaye Katonda jali mulamu ekire ekirala kyonna kiri clear. Temulimu yadde threat y'enkuba. Naye jangu bayatonye paka kuwulira bubi. Nange yankubye. But nze enkuba nga yetonya ku weekend nensanga buliri bwange. I cancel all appointments. Nebaka. I just don't like it moving in the rain. Enkuba etonya. Anti olusenzo makeup, olusine dugaze nga tenjero. Ate nga twagala kutaka kubaluseke twagala motoka.
naye gwe emotoka yeetagisa kubanga emotoka emala buli kizibu nkuba simanyi musana mungi simanyi eno enfuufu eno bisooto naye ng'oli otya ndi bulungi sina buzibu yadde nga bondaba nze omanyi tugenza okujja wano olunaku olwaleero ngaliwo ebintu ebitambula ku social media okwo a lot is happening omanyi wano tulina programs nyingi zetwogerako kati twogera ku women's league whereby we talk about women ate twogera ne ku depression so waliwo story ebaddewo kati ebaddewo almost banyiza gamba like a month twali tunagiwa nnyo budde naye kati ye egenda bikaseera yeeyongerako oba okitegeera ensasa geeyongera okukwata omuliro nabadde lumuku nadde ku radio emu bagiyita NRG nga Prim ayogera agamba nti anytime omusajja wakufuula content creator yayogedde asinzira ku Atim Daniela eyali mukazi wa akyali divorce yaabwe balangiriddeko ku divorce ewa akyali aba divorce tenaluma muba mukyaliwa unless there is nti muna eba divorce anti nze naka video ke nalaba aka Daniela eno bayiza kwata ba divorce nga mbipapula naye nga Daniela weyayogererako sometime wachi yaleka chameleon nti yali anywa nnyo ate nga kumawo very late at home okitegeera so a lot is happening so Atim Daniela waliwo eyo issue gye balina in between her and the husband so let's talk about it gwe mukulaba okko olowooza Daniela kyeyavuddeyo kukola naddala kati ng'okubyogera kubanga kati omanyi a lot has been going on you find out Daniela ayogedde ebintu bingi ku chameleon nti yali amuyisa bubi was a toxic man yali biki ate to make matters worse nga ne family ya chameleon nayo nga naye eli a bit toxic okitegeera against her so navayo nayogera manyi wali abantu abakyala abamu tubeera bintu bingi nnyo n'olinda the right time fena tulina akaseera ke tulinze twogere waliwo olwotugesaluka kasina kyenfiirwa let me talk about these things even these things will happen so we see Daniela Atim ngayogera ku chameleon nga we yali a very toxic man mu relationship ekyamuleetera n'okukola ki n'okusula we have seen many people ababadde boogera abangi babioma wadde endowooza ye you know me I stand with Zubeda yayogedde nagamba you know what nze nga nze waliwo ekintu kyendaba mu Uganda abantu kyebatalaba nti fe abakyala tuvayo ne twogera ebintu nti tuli babi nnyo naye omusajja wavaayo yewaddembe okwogera nti omukazi biki naye omuwala ovaayo nti omukazi takolaki yewaddembe avaayo naga omusajja omukazi ampisa bubi biki naye fe abakazi wetwogera maama nga tolina mizi maama kuma ekitimwa ky'amakaago today this time around I stand with Zubeda kyeyayogedde and I liked her comment era nze ndi muntu I personally nze Daniela akyali mukola nkyagala simanyi gwe Matilda olowooza but to me at least tumanye because why we say we have to open up to people so that they understand so ku nsonga eyo gyogerako ki nze ku nsonga eyo si bubi talk about it of course si mu bubi because munenze sibamanyi nnyo bo nga bwe bali nange mbalaba abantu just public figures you find them on social media maybe on your TV and you're watching chameleon in a music video something like that neze my opinion on that whole matter is as a mother not just a mere someone's wife or someone's ex. As a mother, me, I wouldn't pull such a move on my baby daddy. I wouldn't. I wouldn't. But she could be having she has her own reasons, first of all. She has her own reasons. No one even saw it coming. She has her own reasons. And of course, she could be having her own advisors because you cannot tell me that all those things that she's putting down on the internet, like I'm guiding her, I'm motivating, I'm encouraging. Esther, you're my friend. If I did anything, Esther, I know because we're in like we are close. We're in the same circles. Of course, Esther, I know so naye ng'omuntu alinza okuba ayina ekikola kye ayina abamu encouraging mugamba yeah maybe this is how you're supposed to do it
sometimes when people are going through things, they have counselors and sometimes azokubuuza kiki ekinakuleetera owulira obulungi kwogera okitegeera nti kwogera please go ahead okitegeera naye nze what I saw era kati nange ndaba kikiyinza omukolera nze lwakuba nze kye nalabye okitegeera ku pain ye ne ku bintu byaze ng'ayitamu ku byabadde anyumya I think there would have been like a better platform for her to like express the pain that she went through and the healing that she's going through and how far she has gone from all that drama and from all that toxicity nga ye a public figure omanyi wabeerawo ebintu byetusuubira mu bantu ababulijjo ne betusuubira mu bantu public figures ti omuntu wa public figure babeera bamutwala okubeera nga ali inspiring abeera influential ebintu ng'ebyo ate another thing she's connected to someone that is really so big okitegeera so nze mu ndabe yange in my opinion I think that waliwo engeri nyingi nnyo gy'abadde ayinza expressing all that mungeri ngaki don't you see okujja ku social media yakoze ensobi no social media let me tell you something about social media the social media of Uganda here is not people do not take it so serious first of all it's you doesn't take it serious no listen no labayo it could be me or any other person I'm not the only one but in most cases people do not take it serious ask me how and another thing why I tell you that people don't take it too serious is the time the topic engeri jebera how long ebanga chiche chimalanga chirioko like people are really following and eruddeko nnyo anti labayo eruddeko but in different bits abadde nga gitwa mu series okitegeera abadde nga gitwa mu series but wegeneza nti series yasooka si gye tuliko right now I don't even remember it okitegeera nti eyaddako tetukyagimanyi nako ka there is eriwo ya mother-in-law after some time enaddala endala bwenajja enajja nga yasabudde mama agundi but yasabudde nazaala we nze mu ngeri eyange endabiranga ddala there would have been a better way she could have expressed her experience in marriage okitegeera there could have been yandiwandiise oba nga katabo for people to keep all that content nawandikayo akatabo ke oba ne bazanyeyo movie inspired by a true story written and directed and produced by who anti sisobola kutandikiraawo anti labayo olaba bino ebintu eno kati olaba ogenda okutandika okutuzanyira movie already nga kati tubimanyi okitegeera and the other thing about social media Esther oli ku social media you know the kind of depression it can make you go through nti ogenda kujja ne pain yo abantu bagitaking it lightly that's why I've told you I started with saying like social media sometimes people don't take it too serious okitegeera nti ogenda kujja ne pain yo olaba you can be talking about something very serious nga we mean it here on the show and then someone will come and tell you something very stupid ogambe ne oh my god who says this like chikunyige chikulume kati imagine ngoze ne pain bwetyo omuntu n'agizanyiramu okitegeera nojjangu oyogera ebintu ebiri serious waluma you went through hell and then someone is saying another thing still about you at the end of the day what else are you going to go through again another social media depression okitegeera you're going to go through cyberbullying abaana bakwogerekawo ebigambo oba okitegeera abamu will even come with more facts bagambe nedda byayogera bya bulimbo oba bituufu oba something like that okitegeera kati oluusi oyagala kujja mu depression ate olutuuka eno ng'ogwa ate mu ndala because of those things that you are saying naye nze ndowooza Matilda according to the way ebino ebintu gye biri right now society enenya Daniela yekka okitegeera naye bw'omulowooza omuntu atalina right kwogerayo kyawulire because we have seen not only Daniela n'abantu abalala ne mu nsi endala whereby people come ye n'ayogera ekintu tumanyi ne bana abalala oli najje n'ayogera ekintu kyekuli lwaki Daniela ye abantu bonna balowooza nti ye kyakola kikyamu mbu yasoose okubeera n'abaana I do not think people are saying what she's saying is wrong ati buli omayi but the way she is bringing it out for people to know is where the problem is okitegeera that's why I told you engeri gye yakireeseemu so many people have been hard ezo zonna zogamba says the international look at Jada Pinkett I'll give an example of Jada Pinkett okay ngenda kuwa example ya Jada Pinkett mukazi wa Will Smith bwera ajja okwogera ku challenges zayita mu bufumbo walaba engeri gye yakikolamu yawandika akatabo ke bulungi nnyo
okitegeera ne kabeerayo ate bannayuganda basoma ati labayo Ugandans don't let me tell you read. something the moment you come and speak your things out on social media you're demanding for public opinion anti twagimuwadde kati public opinion bwejanga eri negative it's also putting you in another place. But don't you think Daniela okuva naye aina omuntu gwe yayambyeko somewhere somehow? No, alizo labayo omuntu oyo gwe yabadde ayamba teyayambye omuntu ali outside Chameleon's family or something like that. She's helping her own self. Even some people. Okitegeera abantu abalala I'll take it from me. It's very unfortunate that first of all she went through all that. Okitegeera bulungi nnyo. But let's say I can assure you people have the worst problems. Okitegeera abantu abamu balina ebizibu ebisinga ennyo nga they don't even reach that point. Oliwo batatugambye kyenkugamba labayo Essie nti what omanyi waweerawo Esther nti eri abantu abamu abagoinga through pain naye nga ye tebatuusana ku ye level kwali nti of course when they show you her before and after she's actually looking better than she was in the marriage. Okitegeera kati ng'oluusi ogenda kujja oyogera ebintu omuntu agambe naye kati ono yalabye eki. No, nze ndowooza Matilda. Oba kitegeera. Matilda kyogera nkitegeera. Naye nze Matilda fera kati tusobola kubanga tulina bizibu byenkanankana. Ati tebiniza kwenkanankana. Kati gwe kyogamba kyoli mu kugamba nti n'abantu bali mu pinninga Daniela olw'ebyo bye yayogedde. Yes. Ne nkugamba tebali mu mupinninga ku lw'ebyo yayogedde. Wabula bali mu mupinninga ku ngeri gye yabireeseemu. The way you deliver a message matters. Okitegeera. Esa nizo okujja n'emboozi yange y'ennaku. N'eginyumya abantu ne baseka. Omulala ng'agenda kuginyumya ate bakaabe. But the same jazz. It depends so on the way someone's you vibe. the way you deliver your message matters a lot. Okitegeera. The way you deliver your message matters a lot. Nti ogenda ku delivering otya message yo. Ngenda kuleeta mbanyumiza omusajja bwe yankuba. Naye nga ntunula ng'eyo kimuli. No, I'm just giving an example. And no, like I'm just giving you an example. Songa mazima gali nti Daniela liwe yabeerera bufumbo buli. Yali etalabika bulungi. Ekyo kyonna kyonna kitegerekeka like everyone ali mu eyo situation. Buli omu amanyi everyone has personally I've also been in a toxic relationship before. Okitegeera. Nga n'ebirala bijja. Kati ebira byonna byonna babirina okujja. Yatwaddeyo episode 1. Ebyo byonna byonna abikole, but for me in my opinion I wouldn't handle that situation like that. I think I would have sought more guidance on how I should approach it. Engeri gye nizo kireeteramu abantu okumanya the kind of person that I've been dealing with. Okitegeera okumanya nti bannange saavuddeyo lwa kuvayo nti bakazi twagala nnyo okunoba. Niyo omusajja ono actually yabadde atya? Yabadde bw'ati yabadde toxic. Yali okitegeera eri abantu be baleeta Esther ng'agenda kunyumya emboozi y'enyume. Like and that episode is going to run years and years and years. And people are going to pick you up and take it even more serious than you'd have than maybe she has done it this time around. According the way you're speaking, kale tubeere awo tugende wano. Ate ye Nazara kyeyakoze okuvaayo n'agamba biki naye n'amuwa baga bonna beewadde. Nazara ye kyeyakoze kyabadde kye kiri. Nazara alinza okuba nga first of all Nazara kyeyakoze kiyinza obutabeera kituufu but on a side of a mother mama yina aba ino defending omwana we. Oba kitegeera omuzadde yenna ayagala omwana we nino yaba mwana ate ng'awulira ayina ki eddoboozi ate teri mwana abeera mubi eri muzadde we. Aba mean oba kitegeera bano yaba mwana naye ayina abamuzaala anti labayo olaba ensonga ate omukyalo ntakumye kubeera mwana yali mukazi wa mutabani we ate alina abaana ba mutabani we anti kaakati omanyina ekirala ekizibu so oba okuba owumbawumba ekirala esa kye tuli okufuna mu bintu bineeno. First of all we've not heard from Chameleon's side. ate aba tatugambye what should we do? We've not heard from his side but he's a public figure. Anytime he'll come and speak out on that same issue. Or there will be a bold interviewer that will have a session with him abimubuzeeko. Oba yenga ye bwanawulira nga kimuyitiriddeko he will come and what? And share his experience. First of all, these are people that are married. Tetunaana kuwulira ku bya divorce zaabwe. Nti oba they are completely separated. Okitegeera. So nizo okubeera neno omanyira lusi batugamba mu baagana natukola eki? Toteekayo nnyo kikyo.
Oyinza okubeera neno tugamba she's bad. He's bad. He's bad. And then the next day ng'ali mu bweru mu bulamu yeekubya n'ebifaananyi n'abaana baabwe okitegeera. Daniela abatukoze bubi nnyo. Anti kaakati ky'ova olaba abatukoze tetusobola kuteekawo maanyi gaffe tumwerawo omubiringa kati otumuwulira nti oddira wenvidde okugamba nti mubaagalana like mu bintu byonna bye yakoze like her story is very valid okitegeera baamukuba byonna bye yakoze eki byayogedde naye engeri gye yabireeseemu kyova olabanga buli omu avudde kati mbadde enyizijjawo nendaba lwoyaze nga naye ayomba bubi nnyo nga gamba toyinza kuvuma mamange otya ate nga alwanirako maama waani okitegeera kati so many emotions nendaba naalongaawo so many emotions are attached to it ate ku kifaananyi ekyokubeera omuzadde Esther bw'oba okuba taata w'omwana wo okuba owumbawumba because let me tell you Esther we like it or not abo abaana tebagenda kubajja ku linnya lya taata waabwe erikulu eribayita mayanja oba kitegeera so even if you come and say noveri n'ogamba oba yali akola na biki bye tutawulirangako oba kitegeera that's going to stay the father to your kids and at the end of that day the main elder to your children is their father waba atakoze buvunaanyizibwa bwe obuvunaanyizibwa yabutuukiriza let me tell ayina bw'agamba embuna eri talabira abaana be anti kiba ne mu morals kubanga Daniela agamba nti yatuuka ekiseera n'amugamba nti naye engeri gy'onywamu omwenge abaana bano banaakulaba batya ng'onywa omwenge nga taata because tosobola kukoma waka ng'otamidde ng'omwana waakulaba wali naye ati kaakati olaba Esther ebintu binene you may be good at giving them money paying school fees but when it comes to moral olaga kifaananyi ki nga taata that is very important olaba ebyo byonna byonna ebintu kati omwana nga taata wamulaba atamira bw'ati what do you think dabayo esi omanyi n'emyaka gye twogeramu tulina ogitunuulira bulungi tugyetegereze these are 16 years okiteegera bulungi this is not a time bunamulaba gaye nga kikola what for 2 years nga tuli ffenna nga nenda batakyusa nenkola ki nenvayo these are 16 years oba kiteegera bulungi is she saying that Camillon was like that every day yakobanga watamidde ekyo ekyasinga omutama labayo anti ye bw'agamba labayo okitegeera ye nga ye kubanga ye yaliyo we were not there and the kids themselves also tebazinabakogwako kye boogera nti whether what she's saying is true or false okitegeera nenze nganze Esther nga bwe nakugambye I wouldn't nail my baby daddy to that extent nze sisobola kubanga tukyagala tukigaana that is the father to her kids nebonojja noyogera ebibyo ebikyasinza okuba ebizibu okitegeera what is happening between our parents or what is happening between me and my baby daddy it's none of my kids business he's forever going to be his dad nebwenajja nemugago tata wegolaba mubi nnyo yankubanga nansotta nansindika ne mu motoka wansi nezinninyako bwaba ye ng'omwana tannafuna any difference eri between him and that father or her and that father fe abaana bato twefuula sorry fe abaana simayo kyekyo obuto kyannebeddeko nnyo ne fe abaana fe abaana bakuyisizaamu bagaye posi tulinkanga myaka 35 bambi mwebale tuzaala tukuze mwebale kuweerera mwebale tuzaala ne mutugyeeko akamanyiro baddiya oba kitegeera so ese olaba nkyakunyonyola kweyo beat nti abaana batoyo abaana abazaaliddwa abazadde omwana ye waba tanafuna difference na muzadde we okitegeera obo obukyayi obwe tabutereka kumala bbanga ddene era at the end of the day ojja kulabanga kati tugambe ngezezaako okukyayisa omwana wange ne taata we bwayita ebbanga omwana bwavubukamu obulungi n'afuuka omusajja wabeerawo guidance gy'abanoonye kuva eryani taata we okitegeera kati ng'ogenda owulira kati nono Jason aliwa yagezeeko omutima gukuvuddemu ogudde eri ozirisa ogambe abaana ate bankyukidde bazeewa taata waabwe oba kitegeera and remember these kids are a public figure si banene abaana batali in the limelight betugenda ogamba ye be baani abo oba kiraba there are certain things that we paint on our kids nga tebigenda bavaako omwana yakere ku makyawa so omukazi bamugambe oyo no embozi wajuulira ku bazadde b'oyo
okitegeera people change Esther. People change. I do not think the chameleon of 2005 or 2008 and 10 is the same chameleon of today. Akuze. Okitegeera. And if you got to marry another woman right now, ate yagala bana experience ndala nnyo ebyokumukuba alose tajana bimanyaako. Omuntu omukubi. Okitegeera. No, I'm just telling you people change. So but how can someone in case kati chirayo nga wali abakyala abayita mbeera nga Daniela gye yayitamu basobola kukyandolinga batya? First of all, if you have moved on from someone, move on completely. Second of all, putting a bad image on your ex is never a solution. It's never a solution. That's going to be an ending pain. Because every time bagenda babikujukiza. Wama mami. Chitufu daddy yakola bwati. Ekyo nga tekivaawo. Oyagambe mbusenga toliiwo, senga teyaliye wali badde waawo. Oba kitegeera, omuntu akugambe olaba yono n'erinnya ly'omusajja, singa teyaliwo alinnya, no one would have gotten to know you. You get? Ekyo nakyo kikulume. Okitegeera, so me the advice I would give to someone that is out there and they are going through hell. First of all, if you've managed to get out, that is the number one solution and the best solution. Yeah. Bw'oba ogambe, you know what? Ekintu kino kigaanye, kankiveemu koleki, ngende. Yeah. Ekyo weeyambye omulundi ogukola ki? Ogusooka. Ogwokubiri. Omuntu oyo oba ng'ohealinze. Okitegeera Esther. Nze omanyi, me when I was hurting, I used not talk about my ex. Nga simwogerako. Nga newombuza ekibuzo ekyenkana kiti I never say anything about him. But when I healed, you can talk about I can talk about it. But even after the things that, do you know one thing that used to guide me when I was going through all that? Nage chenizo sharing eri omuntu omulala. Bw'obanga obadde mu toxicity with a person, olina okujjukira nti nno temwalimu bibi byokka. Kubanga Esther toyinza kukakasa nti okubeera n'omuntu omubi ennyo emyaka 16. Bakazi bagumiikiriza. Esther, era w'ogumiikiriza wabeerawo ekyo kibeera kikuholdinga n'ogamba you know what, kanindeko. 16 freaking years. Matilda, you can be patient. Abakyala bazibu. Olaba nga bw'ogamba nti nno obeera patient n'ogumiikiriza ng'okyalinamu toxicity. Yeah. So even after nga you've left, ebyo ebitonotono bibadde nga bikumira n'ogaakaŋŋomemu katono. Kale omuntu ayinza okubeera ng'onagamba abaana bange bakule. Anti aba Esther nga bw'obadde olinayo energy ng'ogamba kanindeko abaana bange bakule, kanindeko abaana bange bakule bati. That same energy yebalina okufuga n'ogamba you know what, mbadde ngenda kwogera agambo nga gano ne gano. But let me do what? Let me keep quiet. After all I have gotten out, after all I have healed, after all I am done with this whole drama. Bivuddemu kati nange nina obulamu obwange, I am looking good, I can even attract other people that would be interested in me and they come to me. Oba kitegeera bulungi nnyo nti like obena just kwefuga esi. Okay. Oyina kwefuga n'omanya nti kasitambanga n'omuntu muviiridde kimu eyo solution erabise. Ekyokubiri, I have kids with this person. Is it going to be worth it for me to just come and say things like that? What is the best way I can express my pain? There is a way gy'oliza okuwamu obubaka bwe ng'oleekana naye ng'oyogera mpola. Okitegeera, you're speaking at a low tone but loudly. Nga you're not shouting. Oba kiraba, low tone but loud. Not shouting. Waliwo okujja ng'oleekaana. Nga banabeera mu comment section. Okitegeera kati nga babeera mu comment section ojja oleekaana kati bw'ojja ng'oleekaana n'oba ng'ozze ng'olina ekyamaku ky'otugamba. Tuba tugenda kuyisa. Tuba tukuyitako obuyisi tukuwa gaaliyo. Ng'ekuyitamu paka eriwa. Yonna gy'ekutadde. Okitegeera. So you can make your point calmly yet so loudly. Yeah, yes. Oba kitegeera kati n'omukyala yeeyo ng'olina pain yo gy'oyitamu. First of all, your kids, I don't know, abaana bano Esther tebeerabira. Ate obanga oneeringa omuntu wo olina okulowooza nti kyenneeringa oli waliwo possibilities nti nonasobola kisikira. Okitegeera nti nonasobola kisikira. Kati oyinza okuba ng'ogamba
omwana oyo akola tata wamwe yamsa bwati ne bwane oyogera tata wamwe mimi kweje mize gya tata waabwe je wamulekera mubana muyinzo bamba bakola ki abagisikira abagitwala kati ate nga tata waabwe kenyini gwina okutuzaga ne banange abana nga batabuse kuba jjukira yeta tuka nakulanga kati muntu mukulu obukadde magezi nga yagenda okwayita abagaye bannange baana bange nakola ebintu byefujjo mbuvubuka tebyanga samweyise buki bulungi kati oba wamunairinga bwotyo who are you going to seek guidance from kiraba okitegeera who are you going to seek guidance from eno ensiza wabelu gye tutwala abantu oba gye tugenda ne bwe tufa batutikka ku nnyonyi ne batukomyawo waneeno let me tell you, all of those things sound very lightly. Singa mama bugoloza, singa bagaga abafira tebabererayo ddala. Ati wali bebaziikayo, saagalayo. Bebaziikayo olusigama ne baba baziikayo nti baagalayo nnyo. Abamu olusi balina busobozi bwe bakomyawo eno. Bubazza nga it's very expensive. Family ne zigana naye ate tukwate obukadde 10 ku busa mulambo. Mumuteeke yeyo mu cemetery. Naye ng'olinga alina obusobozi aba ayagala nnyo ne bamuteeka ku nnyonyi ne bamuziika ku kijja kya jjajjaawe kwabagenda okufunira eki n'awummula n'afuna emirembe kati byebyo ebintu tuba tulina okutunuulira as parents before we react to certain things parents ekyo kyokka abaana bano baba balina otufuga be batufuga otuuka point esanga the fact that you have kids kyekikufuga nti oluusi abaana bayinza okulaga oh mommy we are on your side naye tebanatuuka kweyo level yo some of them have not married abalezi tebanaba kuwasa n'abalala tebanaba kufumbirwa okitegeera tebamanya kati olunaye ng'atuukayo eyo oluusi afunye omukazi amunyiiziza mu paki z'oluyi olaba omwana wagamba kyeka gyensonga laki ne tatange yakubanga mamange kumpi just saying, I'm not saying it's a good act to beat a woman, but omwana olusi akikoze asima tusolusi women we are annoying omwana akutte mukazi wa mupaki z'oluyi kati watandika okureferringa ku your experience ate gwe gye wawayo ng'olumwa okitegeera kati ng'ava yagamba kati ate ng'asooka atulamu nga ganeerindawo katono kati olwolwo ng'akubira taatawe mpozi what were some of the reasons you guys used to have misunderstandings? You can tell the side of the story. Okitegeera? Mpulira. We used to do this used to happen, this used to happen. Oh, okay. Mpozi mami watugamba ki? Ola Esther. Abana tugenda basa kulira bwe. Tugenda kusakula ngo tubuza buza ebizo by'ekisirusibe ebyo. Esther, kids have something that is very different. Abana nedda tubakuziza bubi. Nedda. Okimanyi tosobola kubuza kati sawa ku myaka gye tuliko. Ate abaana okimanyi ku myaka gye tuliko ebibuuzo etasobola kubuza maama wo. Katino kankugambye. Mama sijja bibuuza. Tutunulire abaana kibe twogerako essaawa eno. We are talking about kids that have been raised in an international kind of setting and community. Gye bagamba abaana speak your mind, express your emotions. Tell. You have freedom to talk. Of speech, you have the freedom to fight for your rights. You get what I mean? Lesi wange badia. Ati kati wachanga mwana wewe abikole tomulinyisa nyo mutwale. Nala kuba omwana wa musajja. Omwana agenda kugamba ekigambo. Ogambe oh my God. Ani ono mwana wange. Ono mwana wa nga yewuwo. Nga gojukira mama oto babimugamba. Bigambo nga kibyasa okugamba. Yeah, izo kugamba don't tell me what to do. I know my rights. You're stupid. Hey, don't tell me what to do. I know my rights. I don't need you to make. You're shouting. Oh man, you're shouting at me. Gajagana de law enforcement abagambe mama wange and torturing. My mother is abusive. My father is abusive. What is the reason? Okubera mu diro ngonyumira film najalaga mama. Kende zako nawe agamba it's time for my TV show. Wow. Hey. Go Esto Zanya. Like, Mom, it's time for my TV show. No movie. My alarm just reminded me. No movie. Kati bebe mwaga bana benga bazungu. Zichana zo wange musabula kiboko. Oshtegera. Nengenda kukubira mwana. Zo wange musabula kiboko. Kati sino olugero gamba sura omuggo. Oshtegera. Ne So
olaba ebintu esse nti wetubeera nga tunailinga abaagalwa baffe ba ex baffe tulina okubeera nga tubeera nga twelimitinga nti kino wekikuba kikuluma nnyo ogamba kimu akasa byayita kitegeera is this going to be good for my kids after 20 years kubanga Esther nkukakasa abaana babeera bakyakula balina levels zebatanatuuka okutuuka ku understandinga such issues okitegeera balina obwongo bwabwe oluusi batebunatuuka ku understandinga such drama tebanaba oluusi kufumbirwa kutegeera such drama oma Esther waliwo experiences zotasobola kutegeera okujjako ng'omaze kufumbirwa ngaki nga naye banaakunyonnyola batya kati omutwaliza okugamba monanga abasajja nga abazibu okitegeera noga gwolwokuba okaddiye gwolwokuba ki ngwena kusobola kufumbirwako maybe kati nga omala kukola ki kufumbirwa noga byebino bye baali baŋŋamba is this what they were telling me omusajja akuba omugongo omuntu akuba omugongo nti omuntu amala wiiki nga tayogera nawe omuntu azira emmere wiiki kati ng'ojja kujogamba omwana we daba esi ojja mugamba naye mu mukima eno tata amala ewiiki nga talese wano mmere nga tatulekedde sente za mmere nga atya nga ffe tuwa pocket money biki nga tulya nga naye tebamanyi bali kuki kuzizo ogwo oluusi obawasa ne bagamba eno tata amuyaga esente muzikwate bulungi kumba okutte muzizo kanga takisoboka awa daddi yali ng'akola bituufu byerere amala buyingira omusajja kati aba yeerabidde ozirekawo oba no babikolanga sometimes it's financial issues some are just get acting stupid so it's a lot of reasons they forget abamu akugamba yeerabidde oluusi essa ebintu bibeerawo yeerabidde okulaka sente z'emmere essa eri abasajja agamba omukazi ngenda kuweereza sente ku mande n'aziweereza Saturday ng'ozirinze kuva Monday nga kuliko ne reminder abo batata bakola safari ija kusubiza sente kuva Monday ngenda batera kusente ku Monday ogenda kozesa kyebyo Tuesday when anti kati muna era weewuunya nti nakyo abatugamba bakyala twekolere tubeemu n'akafu naye obufumbo tubadde ne Douglas obufumbo kirala that's different kati kyekyo kyekugamba nti kati ensonga gye tutunudde ya Daniela ne Chameleone ya bufumbo si yasaakasi nti baali beedeetinga babadde beeryamu they were married and on top of that they have 16 freaking years bakola embaga ojjukira embaga eri aliko yakola ki ey'ebbanga kwaliko ennyonyi yes wow nze najja ku TV bambala white banyuma nnyo nebeesuubiza bulungi nebekubira n'obuyimba oba kitegeera so this is marriage that we are talking about yamanyi kati nekugamba nti nze omukyala ali eyo nze amagezi geneza okuwa if you're reacting to anything about your ex nga musharinga abaana olina okubeera ng'oli very constructive and very smart in the way you deliver your messages oba kitegeera Esther nze esoma yange ne bankwata nanyinya nampunzika nangamba what did my father do to you whatever I cannot say anything era nkugamba bulungi it's between me and your dad tebikwatako tebina we bikwatirako are you happy waliwo ekitali kitakutambulira bulungi nti no everything is okay nemune mbaddewo neebuuza oba kiki nti nedda ebyo byaffe by'abantu bakulu bikusukkako nti wonootuuka myaka emituufu ojja kukola ki ojja bitegeera nkiraba oba kitaba bulungi esi nti waliwo ebintu ebimu bye tuba abaana baffe nga tubapakidde obuvunaanyizibwa bungi nnyo okulowooza ebintu ebyo gwe kyoba omanya in most cases when our parents are going through certain things naffe bitu affecting emotionally emotionally oba kitegeera in most cases when a father is being violent to the mother it affects the kids too because oluusi emotionally omusajja akuyisa bubi oluusi nga totegere nakutegera n'obuggolera akaana nga tomenya bukambwe gyokoze eki gyobujje kitegeera you go into depression neze Esther mbeerawo neŋŋamba woba waliwo omukyala ng'oli eyo ng'olina depression gy'oyitamu muzegaki olina ekibuuzo ky'obuuzizza omuntu oyagala kukola ki oli owakakaate mukabuuziza kalazali brand ngaasooka asiba enviiri gwe so
waliwo ebintu bibyo kye tuyitamu esi there is depression but then ganti if amagezi gambanganiza okugamba omuntu bw'oba ng'oyita depression katonda n'akuyamba n'ogisimatuka you find yourself at the tunnel like this where there is light okitegeera waba waliwo pain gye waskipinga n'otagiyitamu like people's judgment try not to put yourself back there. Well, this time they're going to judge you. They're going to cut already. They are judging her. What's the already they are judging her. Why would she come out to say that? Why would she? You're going through pain that people are not understanding where the pain is coming from. I actually appreciated her YouTube channel that she opened. Tubade tujane Brian. Nti ngamba video views era dem yakateka episode emu oshegera jona simeja nga 22 oshegera nti that's a better platform nti ababera bajjoku okulaba channel yeyo they are really in need whether they want comments nga they are really in need si banene aba TikTok Instagram okitegeera those are just there for other things eryo abantu abamu ku social media okwo nga when you share experiences tebatukwatibwako nakola okuba ddala bagituwulirirako wabula agamba ninayo munnange ngambadde manyi nfanzekka okitegeera mugumye oluusi nga badde nga bagamba bami twaye tumanyi naali bulungi ne bana abakazi b'abayimbi bino babiyitamu bulijjo tumanyi bali bulungi oba okitegeera bulungi nga taliwo okusaasira aliwo kukudaalira alinza obutakigamba physically like this but eyo force ebeera existinga olinza oba togirabye tetuseko direct like this but muli mu bulamu weebeeramu ng'etambula okuva eno gye wakola ki gye wabiteeka ng'obipostinga nti ngenda kujenga banganze omusajja yakubanga nze oli akutereko gwasoose ogambe mukama katonda ngenze kakati kino kyenneekoze okitegeera omusajja yansuulira abaana mukyala guma naffe baba tusuulira dda kola abakazi nga bakozesa webale nnyo ogenda n'olaba eno story yono omukyala wa Mawulana ng'agamba Mawulana atalabirira baana be walaba abakyala we bajja ne boogera abakyala ab'amannya nti nadda ebyakola bya bwereera akole alabirira abaana be naye nga gw'okirese you're looking for sympathy kati wotafuna sympathy in return omanyi gye kikuteeka depression eri ewedde kabisa nasema baana bagenda kunsasiro kika tebansaasidde ng'ekyo nakyo kikuteeka position ki naye nga tesinga weebeerayo n'owona ebintu byo mirembe bakulaba bulabe kati olaba kati YouTube Daniela gye yakoze ziraba gye yalina otandika nayo tuve wano oba okiraba abantu maybe she would have said guys I started a YouTube channel. Guys, I started a YouTube channel. I'm going to inspire single women. Kati abantu nabavenga kiki out of curiosity bagenda okujja ngoyeyeri mata episodes za 2. Tuve wano. Abakiraba episodes za 2. Ngena musobola. Naye nga banange ngamba bagamba bakyala abali eyo. Bw'obanga oli mu bufumbo nga buli very toxic. Mukama akusumulule ofune amaanyi agakola ki? Aga exitinga era bwamala okusumulwa no exitinga akuwe era amaanyi amalala akutegeka abantu abalungi abasobola okugumya n'okulabirira okwencouraginga n'okulaba nga oyitamu eyo pain okuhealinga banage healing from a broken marriage Esther it doesn't take a minute it takes some time ate naddala ng'obadde n'omuntu gw'obadde oyagala we heal differently Essie we heal differently. We heal differently. So, over you know, it really takes some time, and everyone taking over the way. So, the chili conto wemieze tano, wemiaka abiri, mwaka ogumu, bulema wona differently. So, nze chenizo kugamba bakyala abali eyo, muberenga muli very careful. Boba ina abaana n'omusajja beera ng'olowooza nnyo nti bano abaana tebalina tataaba omulala okujjako ani okujjako ono togenda bawa kika kirala kati nazo na attack z'oba okola oba ino beera ng'oli very very calculative
kale nze benizo bagamba n'ekirala bannamwe mbakuze baleme kubeeranga mmwe fena tulina kukola nnyo nga tutya nti our kids don't end up like us kiyinza okuba nga si kyangu naye tugezeeko anti tubadde ne Matilda abaniza okukifuna obubi nze sizzayo kigambo kyange oli wa kitalo nga olowooza no siringi wa kitalo nga wendowooza but omanyi oluusi tufuneyo abantu mu comment section yeah wakugamba agantu nogamba oh my god kati omanyi oluusi olinza okuŋŋamba nayo lwaki tomudda nogane kati first of all ono omuntu simumanyi ate yammanyi olwedde yaba akumanyi kitegeera I don't even know how your account looks like. I'm not even going to bother to check. Yeah. Oba kitegeera so ngane kati munageze njagamba I've come to realize bambe some people waliwo ekitakola bulungi ekitagatta kati olaba omuntu asobola okuba nga ali mu nsobi nomugamba ekintu nakisoso pasono nakuvumira obwereere naye nze kati nakitegeera nti bamikale abantu abamu balwadde yasiiki ebiganda tulina okukitegeera nti abantu balwadde balalu kubanga omuntu ayinza okuba nga nakuwa noga yo nanvumidde ki naye kati nze nakitegeera nti abantu abamu bambi betaaga pills z'omutwe nze nkugamba abantu batabukadde emitwe abantu beekyawaakyawa dda that is why social media is not the place to express our pain nti ate eriyo abantu abakaawa nga tebakyalumwa baakaawakaawa dda tuve wano kati kyova olaba social media tulina girekera abantu abamu nga bo tebakyefiirayo kyanze nkugambe nze nagamba omuntu yenna ayagala okubaako kyankakasa don't look for me on social media jangu onsange personally mukakasa ajana ku satellite wano ku satellite nga wekirano ku Sunday bwoba olina kyagala otugamba otugambe naye ebyokuddeyo mu comment section ebwekalamula oba tolina kyoŋŋamba era nze ninze lumu yenna ayina kyaŋŋamba kulinze physically obiŋŋambe satellite hotel ekisas obiŋŋambe sawa 8 anyway wovaawo omanyi ennaku zino akawewo kangi nnyo ate abamu bambi babeera nga ate obuliri ate biki nze ndowooza the best way ojja mu sauna mu steam bath wano ku satellite ne weeyokya you're going to have that best sleep eba bwekufuwako yeah so ojja mu sauna mala ogende waka weebake don't force things naye nga abadde ne Matilda wano thank you so much abatulaba abatwagala abacommenti nga basharinga nyongera bagamba obanga oli mpya kweno channel please subscribe to this channel like nga comment nga byonna bikole ate nga Brian abadde ku camera we love you all we mean next time tugatula tutya Brian